politics no mu kigambo kya Katonda. Najja wano ne mbagamba nti waliwo olugendo oba assignment ekintu ekitandise mu ggwanga Uganda gavumenti kyekutte ekyokukutula buli kintu kyonna mu Uganda kiri manipulated. Buli kintu kyonna mu Uganda kiri manipulated. Museveni yaddira eggwanga naddira ebizibu bye oba ebyetaago bye n'abifuula eby'eggwanga. Naddira ebizibu bye n'abifuula eby'eggwanga. Naddira okwegomba kwe ne kubeera okw'eggwanga nti Museveni bw'akwana omuwala amuteeka ku payroll eggwanga limusasule. Museveni bw'akwanayo ekikadde akiwa gundi eggwanga likisasule. Olwo eggwanga lyesiba paka nga Museveni afunye omuwala gwe yeegombye. Bw'ayagala Ssenindye Rosemary amuwa bwa minisita bwa education. Mukazi we Janet Kataha bwe yatuuka ku mazaalibwa ge n'amuwa Kalamojja amusimoggola amuggyemu ebigundi, yamuwa Kalamojja nga gift ya birthday n'amuwa okubeera minisita wa Kalamojja Affairs. Ani abijjukira ebyo? Oluvannyuma n'amugjayo n'amuwa obwa minister of education. Ekintu bwe kibeera ekizibu kya Museveni akifuula kya ggwanga. Bw'aba alina ekimukutte awaayo eggwanga ye n'asobola okuyitawo. Kati His Excellency yajja n'ajjagwa mu gaapu ziriwe paba ebyo nja biddamu nga ndi mu politics kuba bwe nabisumoggola kati sijja genda ku bino nja kudda waawo nga ndi mu politics era kubanga mpulira ebijja naye ate nga bigwa na kujjira eri. His Excellency yajja nga muyimbi n'agwa wakati mu mugaati gwa Museveni. Waliwo abasajja bali awo mu West Africa awo balina content wa TikTok omukambwe ennyo. Ajja n'atambula ne yeefuula omuzibe bw'ati. Najja ng'atambula bw'ati n'ogyalinya mu bindaazi by'abantu najja n'abisogola obubaketi n'abwasa. Oli yetikudde atunda ono najja bw'ati n'alinnyamu we puwabwa byonna n'abyasa. Olumala n'abisasula kubanga just kuteekako bantu ku bunkenke nga bw'omanyi ebintu bya TikTok. Kati Museveni yali ali awo atunda obusiru. His Excellency najja n'alinnya mu baketi yonna pwata byonna n'abyasa. Kati Museveni n'atuula ne babala ne bagamba kiki kubanga president yajja ne art kubanga art kiba kitone kiva munda mu ggwe. Buli muntu nga bw'olaba Katonda bwe yatonda buli kintu nakiwa obusobozi bwakyo okulwana mu ngeri yaako. Nawolovu munafu naye abeera awantu bw'ati n'akyuka n'afaanana ekyo omulabe n'amunoonya nga tamulaba. Ng'otunula ku kisanja bw'oti nga kyonna olaba kisanja naye nga kuliko Nawolovu naye nga tomulaba. Ye ge maanyi ge. Bw'atuuka ku muti n'akyuka n'afaanana omuti. Ye ge maanyi ge. Engabi amaanyi gayo gali mu misinde. Empeewo empeewo amaanyi gayo gali mu misinde. Gwoba oli wa mpologoma oba oli wango jangu tugende. Era waliwo olwoziraba negoba agenda kulaba nga ebivaako ng'egamba enda oli embaata
amaanyi gayo gali awo era kyova olaba mugemu paaka omuli empologoma empeewo mweziri mugemu paaka omuli engabi mweziri ate empitirivu ate zizaala ne zikuza zikaddiwa ne zifa bukadde zikaddiwa ne zifa bukadde era ebeerawo bweti newulira olusu lw'egundi negana ng'ekyali wala negenda maaso neerya neyeeriira omuddo neyeeriira nokwange neerye neesoba bweti ejja bweti eno nesigala ng'erya naye ng'egiraba kati negenda efubutuka empewo negiraba esyu nedda eno neetema enegenda okuweta eri ng'oli agenze era empologoma esobola okusula enjala mugemu paaka omuli engabi ago ge maanyi gaayo kati his excellence katonda yamuwa amagezi najja nga amaanyi ge gali mu art amaanyi ge gali mu art wulira Museveni yajja bulijjo ye yeezimba yekka okuba owakabi ebifaananyi bye babigaba buli omu olina okubyambala biki president najja n'agamba siraba ekifaananyi kyange kulaale mukwate fulaga ya Uganda oyo art n'akwata fulaga n'agifuula Kyagulanyi Ssentamu omusajja abonaabona ne fulaga paka leero babula kuzigaana ku mikolo gy'eggwanga fulaga art kati Katonda akuwa obusobozi bw'ekyo nga byonna bitaddemu ekyo kyakuwadde kiri kye yagamba nti abantu yabawa talanta 2 3 emmeka 5 emu buli omu azikozesa aziggyemu Katonda bw'aba yakuwa kirabo kya Bayibuli n'akuyita obeera omuweereza we byonna baabitadde omwo amagezi okutegeera byonna buli kyotunulira oba okiraba mu Bayibuli ate artist buli kyatunula akiraba mu art buli mbeera asobola ogikubamu oluyimba nga buli mbeera bwensobola ogijjamu ekyawandiikibwa ow'ebyemizannyo nga ye wa sports amaanyi ge nabiki byonna George Weah yakulembera ani Liberia ani mu mupiira nga ye yenna mupiira buli kyatunulira kya byamizannyo n'ebirala buli muntu alina Katonda kye yamuwa obusobozi obw'okuviisaamu ekirala kiri kye yagamba talanta bw'aba gikuwadde gijjeemu endala giviiseemu amagoba kati Museveni ne bimusukkako kati n'atandika okutya buli ekirooto ekiyitibwa art ne basalawo okumenya art industry ebiriyo byonna manipulation ate sente yamuwiwa musolo why tebaagala kuddamu kufunayo Kyagulanyi mulala batta bali abalina art okuva munda mu bo walabaddeko n'omwana owa P3 P4 P5 nga tasomangako ku fine art naye ng'omwana akuba ebifaananyi ffe twalina omwana awe Kawumbe ku ssomero e Kawumba baali bamuyita Kibalama muganda w'omugenzi Ziwa ne Mukasa Ssaabakristo e Kawumba awo ab'e Kawumba bamumanyi omwana baali bamuyita Kibalama sirimwerabira ebiseera ebyo waliwo ebitabo bya Musana simanyi Musana simanyi ani ne wajja wafuluma ebitabo bya Pick Fair afulumye wendi ndi musajja mukulu ntegeera ne wafuluma ebitabo bya Pick Fair banenga omuntu okubeera n'ekitabo kya Pick Fair aba P7 be basooka okubeera ne Pick Fair nga kitukula olupapula nga lukaluba bulungi Kibalama yakwatanga ebisiiga n'asiiga olw'5 oba olw'10
oba olw'ataano oba olw'ekikumi n'agenda alya paani ku ssomero. Kibalama twali mu P4 P5 ekawumba. Buuza abaana be twasoma nabo ekawumba, gwowe kawumba genda obuuza oyo omwana Kibalama ow'emmanga eri wansi buli owa ebulimbo wansi eri yakwatanga enjala ng'emuluma mu kiraasi n'akwata olupapula lwa pick fair n'asiiga 10 n'afuna omuntu alina 10 n'akiteeka wano bw'ati ekiri origino n'akwata ebisiiga n'adizayininga olw'ekikumi ne sayidi n'alutwala ku dduuka wansi ekawumba n'agenda agula ebyokulya oba ku ssomero kubanga abaana batundanga paani twabanga nabo mu kiraasi ojja mu kiraasi n'ekibbo kya paani oba amandaazi oba ebikajjo ensonda ng'ejjudde bwetu waliwo atunda ebikajjo mu ssomero kwennyini mu kiraasi mwennyini omwana ajja n'ebinywa by'ebikajjo waliwo abaana abaavanga ewa muzeeyi kityo kwaliko headboy Nkoola kwaliko mwannyina Nalumansi kwaliko Kitooke nani abaana baabe wa muzeeyi gundi be bajjanga n'ebikajjo ku ssomero nga babitunda ku ssomero waliwo abajjanga ne paani bibbo muli mu kiraasi enjala ekuluma paani akiwuma mu kiraasi kati ng'omwana asiiga akasente n'agula ebyokulya nkugamba obusobozi obubeera munda mu muntu. Kati Museveni His Excellency bw'ajja ne art kuba ebintu byonna president byakoze Museveni byonna bya art oluyimba tuliyambala engule n'olwaliro Museveni abonaabona nalwo okudizayininga akakofiira n'akambala n'akola bw'ati ovulo biki ebintu ne bigenda nga buli kimu kigatta ku kinnakyo naye lwa art era ebibiina byonna abayivu bonna bali simanyi abapoliisi simanyi international police balema okuba Museveni His Excellency n'aleeta ekintu ekitono nnyo kya fine art kya art industry art oyo president n'abeera mu mawulire okuva lwe yayingira mu politics paka leero ne bwasirika obusirisi bwati era banaye amawulire okuva no ku CBS FM mu Bulange Mengo okubasomeranga nze wamala balunabba tumalidde ddala ewiki namba nga tetumanyi ikifa ku Kyagulanyi naye tetutegeera lwaki asirise nnyo ku luno kimanyi bulungi nnyo oyo bw'aba asirise embeera ebeera yakazigizigi kati buli omu ategeeze munna muli oku ne bwasirika nga bamawulire Kyagulanyi nga asirise olwo nga tuli kulani Galaxy FM Kyagulanyi nga asirise anti tena waka alina waka oyo kasasirika nga gwomanya atenze mbagamba nakola programu namba lwakuba asirise ati bwamala najja na postinga nga avuga eggaali mumulabye yenna ageze kati ageze mbu ali mu struggle agonago mawulire kati art namuyamba nnyo kati Museveni n'asalawo akube art industry taddamu okuvaayo omuntu yenna alinga Kyagulanyi Ssentamu ebirala byonna ebiriwo manipulation nabagamba baawa Abitex omusimbi gwa kukutula art industry kati tandika okigoberere era ne bamuwa ne airplay ateeka okubeera ku marediyo ateeka okubeera ku zi programu ez'enjawulo ye ne bajjo omulimu gwabwe kukutula art industry ne bajjawo abantu abalina ebitone ebiri ekiva munda kuba kiri ekiva munda kiba original okisitula n'okiteeka wonna w'oyagala ne kijaawo okisitula makanika omwana nga makanika oyinza okugenda n'omutwala n'omugamba jia ebuuka nteekamu jia neebuukamu nga ngitaddemu negaana no
nagamba kiri ku musumali gwa namba 2 nti kakati nomugamba naye sina sente nasumulula yingini nagitunulira nagamba teekamu nekajjabo kati teekamu nevaamu noteekamu nagira bwati nateekamu nagira bwati nagenda wali ku kyuma nakwata oluwagi nalukuba nakuba oluwagi bulungi nnyo bwati nalukuba nalugoza nalwetoolooza nalukuba nalufunya nalukola bwati nalukola bwati nakola akantu ke nakateekamu wali wepaba nekanyiga bwepwa nagamba teekamu nenywera nagamba jeno notambulirako omwaka mulamba nga bwonoonya ssente z'omusumaali gwa namba 2 solution natugenze gula musumaali mupya awo n'okolerawo omwaka mulamba nga jia namba 2 tekyavaamu bajia namba 2 beebuukamu ng'oli wa boda bagenda ku eyo jia yeyingira ekkubo oze bwoti okujjamu noteeka 2 awo oyingira ekkubo ng'oli mu jia ennene kasite noteekamu bwoti neebuukamu neyeteekamu 3 ogenda osika ogundi omuliro nga tovaawo ebyuma apuwa kati nkugamba obusobozi obubeera mu muntu originale nga mukama yamutonda nga kyekyo osanga omuntu nga buli kintu kyatunula bwati asobola kiwandiikamu oluyimba era omuyimbi omutuufu aba asobola okuyimba freestyle nga buli kintu ekiriwa wakiyimba ekyo his excellence ne King Sahaba batera okikola naddira mu luyimba lwe yayimba edda luli n'abatunulirawo mwena n'abayimbamu oluyimba buli biriwo n'abiyimbamu oluyimba byonna naddamu okumulaba ekimanya akabonera bannange teyetegeera bannange wanyamba naye mu butuufu mpuuga wanyamba oyo abeera ati era omuyimbi yenna tasobola kuyimba ne Sindi oyo abimanyi nnyo Sindi oyo Sindi nga wandirekeddeawo okwambala obuntu obwo Sindi emyaka giganye maama oli muyimbi wange naye maama Sindi damugomesi tusigaze memory ziri enkadde otherwise olubina lugenze Sindi wange bambi Sindi toddamu kukola kintu ekyo myaka giganye Sindi wallahi tebajja kubulira bino bintu Sindi oli muyimbi wange mu bayimbi abakyala nkwegayiridde toddamu kukola kintu ekyo ku kino kye nalabye woolaga si walungi kateekamu max ziri myaka giganye Sindi mpozi nawe genda weepakire pamba ne bw'oba teweepakidde pamba osigale ku oligino katedda mu gomesi nkubulidde kuba ogenda kutononera memory deka tusigaze ziri kubulidde kwamba nzizeyo wali sinaba kujjayo point yange gye njagala wano yino kati ba Museveni bakutte Abitex akutula abantu abayina art asobola okuzaala ekirala kyembadde njagalawo omudda kyembadde mpiteeno neno njagala kati bakuleetera regi ne bakulaga nti w'amaanyi njagala mmwe ba tiktokers abanoonya content lekamba we kankuwe content tekakola live ogende mu butale ogende mu baana b'amasomero ogamba omwana kuyimbira oluyimba lwa Reigi omubuuze Reigi yani trendi bwetabeera mu baana bato teba trendi tebakulimbanga abaana bato be balina obudde bw'ebyo genda mu baana bato aba primary obabuuze Reigi ku baana 10 okole statistics ku baana 10 ani anaaba amanyi Reigi era byonna manipulation nenga bakulaga Reigi era yakikubye era gasumba byakeddeko era oyo yewaffe abanyankole bawagira waabwe genda mu banyankole genda ne mu banyankole obabuuza ne Reigi bamupise ne bamuteeka ku kintu kyatali ayinza okubanga muyimbi nga yali yimbi oba oli awo naye
bayina ngeri gye bamupika n'atuuka ku level gy'ataliiko. Toyinza kuba muyimbi ng'ojjuza abantu bw'otyo nga tomanyi n'okusala binkwawa, tekiriiyo. Bamupika ne babimukolera ne bamulangira ne bamukolera biki ne bapika ne bamunoonyesa abantu ne babiterera nga babajjuza ku zirale z'ebyobufuzi ne babaleeta ne bamuwa abasirikale ne bamuwa abapoliisi ne bamuwa abaki ne bamuwa ne bagamba yakikubyo Reigi w'amaanyi. Nalabyeko Abitex ng'agiragamba mwe Abaganda muyina saha wammwe naffe tuyina Reigi waffe kati mbaagala mu bato. Nakugamba Abitex yajja kukutula art industry kati gwe mulimu gwaliko. Omanye ennyimba za Reigi meka. Reigi ayina oluyimba. Reigi asobola okubatolinga tinatine Mwankole oba Musani Uganda gye bagamba mbuno w'amaanyi ayina oluyimba olujja mu tinatine. Reigi ayinza okubatolinga tinatine wulira bwe bamupika bamulete ku King Saha okukutta art industry. Yagambye mbu kakati abaagala Bungereza okakasa Reigi ayinza okusitula omuntu e Bungereza agenda ayingire mu kivulu kye. Sooka omutwaleyo yekka. Lwaki omutwala ne Saha? Sooka omuteekera ekivulu kye yekka e London tulabe abanaayingira. Bali mu kutta art industry. Why? Tebaagala kuddayo kulaba muntu yenna akozesa art nga Mukama bwe yamumuwa amuzaalemu ebibala ebirala. Batta bibala kuba Katonda ayagala bibala. Nti His Excellency bwe yakola art buli kyatunulira bw'ati bwe yajja mu politics nga buli kyatunulira akiraba mu art. Abaana abawala baakola Nup High School ne bakola uniform. Drone zasomba abaana abawala n'abalenzi aba Nup High School nga kiridde abaana bonna n'abantu bonna nga bambala nga balina socks za bikubo bwe ziti bamaama ne batandika ozambala bajjajja. Museveni n'agamba tufudde. Kye baakola abaana ba high school eyo art Museveni abonyebonye ne art wa His Excellency Kyagulanyi Center Mugoza nga balina school uniform zennyini Nup High School. Kubanga art aleeta ebibala kati ba Museveni baagala omuntu alina ekintu ekitavaamu bibala eva bogwe mulimu gwabwe. Kati ebivulu ebiriwo bw'ataba shawa ne chicken abeera Dr. Sefuko. Naye nga waliwo abantu abalina ati omutuufu n'osasula ssente zo n'ovaayo ng'onyumiddwa. Lwaki bajjewo abalina ati omuzaale? Kubanga mu nsi yonna ati kintu si kyakusaaga. Abasajja abo ba Alex Mukulu balina ati. Alex Mukulu oyo abo bonna baabajja mu circulation bakuteerawo ba TikToker. Kubanga ba TikTokers bali paid okubuutikira abalala bonna. Ba TikTokers bayingidde mu kanisa. Ba TikTokers bayingidde ebivulu. Ba TikTokers babataddewo Museveni abataddewo nga shield okutuula kwaba abalina ati omutuufu. Amooti ne bwayimira ku stage n'atayogera osobola okuseka. Amooti n'ayambala byayambadde n'ayimira bw'ati n'abatunula butunulizi bwati nga toyogedde ekigambo asobola okuseka. Musobola okuseka ne babawa n'amazzi ne mweyiira n'okweyiira. Naye babaleetera abaana ne bakaka enseko ne beeyambula ne baliyologi ne beeyambula ne beebereka buli omu ne yeebereka ku munne. Omuwala n'agwa wansi omusajja n'amwebakako omulenzi n'amwebakako ne beefuula ne bakuba sama ne mutere museke. Rain ayambala ovulo ye n'agikubako ekikalu Saidi n'agibundula amagulu n'agaweta n'atambula butambuzi bw'ati
gundi naseka n'ogwa n'eri oyo tajja. Why? Ayina ambitions asobola okukozesa art n'afuuka ekintu ekirala. Nkugambye ba tiktokers kati babayingiza mu kanisa gwe bw'oba ng'onoggulawo ekkanisa nga ya Museveni yakuwa numbers. Kamera ne ziryoka zijja mu kanisa yo ne balyoka bakupikapika pastor w'amaanyi, pastor w'akabi, pastor nabbi, pastor teacher, pastor ululwa ne balyoka bakupikapika bishop. Kiki baagala? Abatuufu tebajja. Reigi yawanise enkwawa bw'ati bannange oba ebiseera bye ebyeddembe atunda manda alabika mu biseera bye ebyeddembe atunda manda ekiri wano serebu waffe bino n'ebintu sibyogera mu bubi bwayo. Ne Reigi yennyini bw'aba yandiyimbye bambi nga kyali baddeyo n'ayimba n'akikwata nga bwe kirina okuba. Oyo omwana Tinatine yajjira mu biseera nga competition y'amaanyi n'akuba ekiyinja n'akyabya. Waliwo bannamubiri abo nga tebayimbye ebitooke bye bigwa. Ba Juliana Kanyomozi, His Excellency Kyagulanyi nga bali ku piiki. Omwana najja n'akuba ekiyinja okuva mu Ankole. Tinatine ne ba Uganda yonna n'ebweru w'eggwanga. Nga n'amaanyi gataddemu mangi n'obudde ne ssente n'akuba ekiyinja n'akiyitako. Gundi alina luyimba ki? Reigi. Owulira ennyimba za mu wiiki owulira ennyimba za Reigi ku radio emirundi emeka? Kati bakulimba. Tinatine wali osobola okuluwulira ku ddembe n'ova ku ddembe n'ogenda ku CBS nga kweruli n'ogenda ku Metro nga kweruli n'ogenda ku Gondi nga kweruli n'ogenda ku Sanyu nga kweruli n'ogenda ku Capital FM. Programu ya luzungu olunyimba lwa gundi ng'oluyimba si lwa luzungu. Simanyi that what I say the presenter Capital FM. Amagara gange gwena kulebire ku Capital. Oyo yebera hit. Oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yatandika abagamba nti yajja balumya omutwe. Mujja kusigala omusomako mu byafaayo naye ng'akozesa ati we Mukama gwe yamuwa. Yavuddeyo n'akakasa nti ye mu politics tajja kugamba nti yasoma nnyo ategeera nnyo ebyobufuzi. Naye Mukama kye yamuwa yali ati. Naye bwe yali atunulatunulamu ku nsonga ezaaliwo ebiseera ebyo, kubanga buli kimu yali akiyimbyeko, n'agamba nti abaasoma bazze bagezezzaako balemeddwa. Aboogera enzungu balemeddwa. Abatulaga nti bapolitician ab'amaanyi ddala balemeddwa. Naye n'atunulamu ne yeebuuza nti ono omusajja abalemeredde yeeyita ki? Yeetaaga ki? Bwe yatunula n'alaba nga si bya magezi nnyo, si bya kwogera luzungu, si bya kusiba mataayi. Akugamba nti ye yatunula n'alaba nti kyetaagamu ati. So nga ate ye ati gwe yali aliddeko ebbanga lye lyonna kuba yali muyimbi. N'agamba nti n'ebyobufuzi bino bwe mbiteekamu ati, tusobola okukyusa eggwanga lino. Yateekamu ati, naye waali agamba nti alabira ddala ng'ensolo ku kizigo kweri. Kubanga abonyaabonyezza abasajja abayivu. Kyabakola olwaleero abatomeza ebisenge lwa ati we. Era agamba nti waali alabira ddala nga kasigadde kawuzi buwuzi akakyakutte. Naye waanaamalirako menshoni ye yamutwala mu ggwanga eyo gy'ali, kagenda kuba kakutuse. Era agenda kukakasa nti okusoma ennyo si kwe kulembera eggwanga. Okumanya ebyobufuzi
si kwe kuggyawo abaddewo, wabula okutuula n'okozesa omutwe gwo n'omanya nti yeesiga ki, nkimuggyako ntya. Ekyo kye bayita amaanyi g'abantu.